otegero kyanti omuntu aweddeko nti olumu ne bwogezaako okumuyita oba okubaako ebintu by'omuteeka mutayagala bibeeramu naye buli wamukubiranga akasimu ng'alinnya ne booda najja naye kati bw'omukuba waakusika nnyo kandabe kanyigirize akozesa ebigambo ebyo okulaga nti on your side naggwako fane ffe tetukiraba gosigalu kale kakalenze kanzigyeko era ne bwogenda omulaba era omulaba nga tammuka. The idea is trying to tell you is that I'm expired on your land, let me go. Omuntu yenna eyaggwako mu bulamu bwo n'ogaana okumu repositioning they turn out to be toxic obeera nga eyagula panado oyo ng'amugula mu 214 ng'akyali sealed bulungi era n'oba ng'okubira ennyumba yo n'oza ngudde ku panado omutwe gukuluma ekyamazima panado akakkanya omutwe okuluma but expired date ye yaggwako yaggwako mu 214 oli mu 222 kitegeeza bw'onoomumira chances oyinza okufuna omutwe okukakkanamu naye ate ogenda kudamaginga organs endala kyengezaako okulaga nti bw'osigala n'abantu abali expired mu bulamu bwo olina facets ez'enjawulo mu bulamu bwo z'odamaginga. It could be your finance, it could be your spiritual life, it could be your family, it could be your relationship mu business ng'olyaga kasuku nandikolaganye naawe naye omusajja oyo gw'okolagana naye si muntu mutuufu. So because of him who is expired you're losing business. So what does it mean? Buli bw'omala emyezi 6 funa akadde otuule otandika okulushedulinga abantu. I do that a lot. Abantu be nali nabo mu January by June abasinga nali mbalushedulinze mbajjako it takes me like a week ono mujje wano ono ne muzza wali ono mbikola nnyo even my wife naye mumanyi okumu positioninga nga byembadde ngwali yabadde extremely active kati ngenda muzza mu quas model aberenga just quas partner no simwagala ngali active ono mwagala nga mukyala nga wali mwagala nga nebino tagenda bisobola bino ngenda bihandolinga na Farida ngenda bihandolinga na Maria bino mukyusa naye because that way I'm in position to evolve nze nsobola okweyubula